n'olwekyo bugagga bwereere obuli mu bukuta bw'embaawo. Naye kati Butto ono akola ki? Butto nga bwe mbayigiriza engeri gye bamukola n'ebyafaayo bye akola ki? Butto ono ekisookera ddala ayamba nnyo ku infections. Naddala abakyala n'abavubuka batera okuba ne kandida w'omu kamwa. Kandida oyo aleetera abantu abo okuwunya akamwa n'okubaako n'ebintu ebiringa ebitaatata ku lulimi. Ku lulimi ate ne bwe basenya amannyo kaba kaleekaana nnyo. Ate atambula atambula nnyo oyo kandida kubanga ba boys ne girls baagala okwenywegera ebintu by'omuhabbati babiraba ku ziterefayina ne baagala bagezese. Kati kandida omukamwa wega omutangira otonyeza butonyeza ku lulimi kabutoke kotonyezaako ekintu ne kitambula bulungi nnyo, bintu ne biba nga bisobola okulaba nga obeera mulamu. Era mu mbeera y'emu Butto ono mulungi nnyo kwabo abalina embeera nga abeeraawo nga talina maanyi. Kati ng'abaddukamuko waliwo abantu abadduka nalaba wano aba UPDF PDF bagenda ne bayita abantu wano okukola interview ne babaddusa Doyiro wano ne babaddusaddusamu abantu bazirika abantu bazirika tozanya na kuzanya asajja abo oba Doyiro bazigira Doyiro esito omuntu ng'eba yasiyakusa naye katonza okwesanga ebinywa binafu. Kati Kabutto kano kayamba ebinywa okufuna amaanyi ne byongera okufuna kye bayita ATP adenosine triphosphate omuntu naaba nga takoowa. Kati nga bano abazannyi b'omupiira era abalasha mu gymnastics bakabi nnyo bwe batera okuwangula golodi za gymnastics ebyo byakwecyanga kubuuka kuzimbya bunyama. Lwaki? Banywa nnyo Kabutto kano akembaawo. Era president waabwe Putin omulaba wawano agamba nti nsaze kiro, wawali agamba nze mpisa obunyama, agenda neyayambala vesti ng'aliko zimagazini nga 2 sajja oli alina amasape. Naye bali Kabutto ako akembaawo myaka 3 nga bakakozesa ka DMS oba wood oil. Era mu mbeera yemu Butto ono mulungi nnyo eri abalina obuzibu obw'emmeeme. Omanyi wano tugenda ne tuli ekikomando ne tulowooza tujja fuuka bakomando. Sepulingi ne zitaggulukuka ogenda mu manju eyo lastic ekyenda ne kiggwamu ogenda nga kifuluma tozanya na kuzanya. Waliwo abantu nga bwamala okusuulayo post office ebintu bye ng'ate alina okutegayo engalo akwatirira ekyenda kireme kugwayo mu kabuyonjo. Emmeeme ya wansi eruma yanti tulya nnyo emmere ekaluba kyovula wano ania mungi emmeeme ya wansi kugamba abantu abagirina bangi. Lwaki? Tusitula nnyo ebizito ebyo ne bireeta tabbu ate ne tulya n'ebintu ebikaluba muwogo kikomando. Kati wetaaga Kabutto kano kagonza olubuto ate osobola n'okukasiga ku pile awantu awali ekizimbye. Kati wabaawo abalina obusundu nga buvaamu n'omusaayi osiigawoko okwata n'osiigawo bambi naddala abakyala abalusi abafuna embuto. Omwana agenda n'amutuulira akenda akato ka small intestine ekinene ne kizimba afuna obuzibu osiigawoko bambi. Bizibu by'okuzaala kyovula agamba obufumbo ye mwana kyala agenda okumala okuzaala afunye mugaba olukindo alufunye katakyasobola kukola exercise. Bambi si byangu abasajja abalekawo abakyala nga babazaalidde mukola ekibi kya saakiririgo. Naye n'olwekyo ekyo kijja tuyamba. Era mu mbeera y'emu Butto ono avuga eddagala akola nga kye bayita bayo enhancer. Avuga eddagala abannaffe abazungu bo we baazuula nti eddagala oluusi lino oba kati ery'obutonde lirwawo okutambula. Kye baakola nga bayiya empiso nti bw'omira oba katugeze oba onywa ekikopo ky'omululuuza kakiyita wano mu kamwa enzymes ne zikinafuya eddagala ne balinafuya
niliyita mu kyenda ekinene n'ekitono, mulimu acid, mulimu salts, mulimu alkalinity, bintu bingi nnyo. Ate ne biyita mu kibumba nalyo nelisengejja eddagala. Kati bambi ligenda otuuka ku kawuka nga temuli wadde ne waaka, temuli wadde naye abantu bagamba eddagala ly'obutonde terikola, eddagala lya habo terikola, si eddagala lye litakola, dose concentration yentono. Ne kati fe osanga omukenkufu tuno Prof by research obukomera bwe tukola nusaka bwe batya abantu n'okawulira n'okombako kabuto k'omudalasini n'okawulira nga ne mulwalo okawulira. Kati abantu bwe batya bakola eddagala lino ery'obutonde betaaga DMS kubanga yo bw'omuteeka mu mululuuza aguvuga mangu n'agutuusa katafaali akola nga bayeni ansa. Kivula bba abazungu bo mu mbeera eyo eddagala ly'obutonde balikamula ate bo bayinza odditeeka mu mpiso ne balipurifyinga. Kati yali kuba direct mu musuwa ne libuuka ekibumba ekyenda n'amalusu ne lituuka ku kawuka akaleese obulwadde oba ekizibu bwe kiri. Naye bw'oba toyina mpiso kubanga eddagala lyaffe oluse kati emumbwa onaagikuba omuntu mu musaayi. Kati bw'ofuna emumbwa yo teekamu ono wood oil matondo nga 10 omuntu amazzi ago gakuuseeko wali emumbwa eyo anywe. Era buto w'obukuta bw'embaawo buno ayamba abalimi n'abalunzi. Ku balunzi katugeze abalunda enkoko osobola okumuteeka amatondo 20 mu ddagala eryo ly'owa enkoko nilitambula mangu, enkoko neewona mangu. Ate naawe omulunzi w'ente naawe bw'otyo oba katugeze ozigema biwuka, ate gwe naawe ayina ebisolo byonna osoziwa ne zikula na mangu. Ate gwe ayina ennimiro yo bw'oba ofuuyira ebigimusa oba ofuuyira eddagala ebirime ebyo katugeze obutunda nnyaanya teekamu era amatondo 20 mu lita 2 oba mu bbomba y'eddagala ly'ofuuyira oba ekigimusa lisobole okuyingira mangu mu kikoola n'enkuba ne bw'eba etonnye ereme eddyozaako ne bw'eba eryozezzaako teweetaaga kuddamu kufuuyira kubanga aba yalivuze dda eddagala ne liyingira mu kikoola ebintu ne biba nga bitambula bulungi. Butono w'obukuta bw'embaawo zaabu mwereere ate nga naffe tusobola omukola wano kubanga obukuta bungi nnyo. Musobola okujja ku Prof by research ne tubafunira ekyuma ekyo kye mulaba ekyo ekiri mu kufumba ekyo n'oba nga olembeka bulembesi n'ofuna kabuto gano amasanda agabeera mu bukuta bw'embaawo nga bw'otema omuti ne guleeta ebyo ebintu ebimyufu ebitaatata ebimyufu oba mu lulimi olunabuddo kye tuyita saapu abayitako ebuddo. N'olwekyo era mu mbeera yemu olw'okuba nti obukuta bw'embaawo obwo buyina nakyo methionine buyamba n'okugumya omubiri. Butono ayamba okugumya omubiri n'obanga omuti olaba guba mugumu kibyagajja n'agulekawo. Kati omuti nga nakayima myaka emeka guli awo neggwe olya gondi ono biki bye mulya bino byemutera okulya mbyerabira noodles amakoloni gonna galebera bwoti ogenda kugonda nga amakoloni n'omutaka Ssejjombwa abeera alebera bulebezi. Naye kati abantu abanywa kabuto kana akavudde mu lubaawo abanga lubaawo ate bw'agattako empirivuma gujja bagira n'okwata kabuto empirivuma mumanyi bwekaluba bw'oba osobola okugaaya empirivuma n'ogyasa nja kuwa omutwalo. Kati bw'okugatta empirivuma n'oteeka mu caayi kajiiko n'oteeka mu caayi n'oteekamu matondo 5 aga buto w'embaawo endo combination oba kyuma kya mudaaki olususu ne lutayiikayiika kugamba methionine amino acid eyo eri mu buto w'obukuta bw'embaawo eyamba mu kola collagen omuntu amugumya yabanga aggamu olususu notabana abantu abamu abalwala bwati bw'amala okulwala bwati agenda okudda ng'alinga kano akasajja ke bayita toli mwavu omwavu wakufa mwakalabyeko kamwavu wakufa sitale gyonna gijjudde. Naye kati osobola okwesiganga ebizigo bya cucumber bya tamariki wadde n'ebya cucumber nabyo weebiri
ebyekinzaali obutekamu kabuto kakembaawo wesusu ne ludda buto neonyirira enoonyirira n'olema kusaaginga kuyikayika mutabule mu bizigo bino n'amabeere osiigeko naddala kati ng'ebyaluvera olususu notayikayika n'ebbeere nalyo n'osiigako kati oliyo katugeze okufuna ebizigo by'ekigagi tukola ebizigo by'ekigagi aluvera jeero kati obiteekako buti kajiiko n'osenako n'otonyezaamu kabuto kebukuta bw'embaawo nga bw'omanyi nti embaawo ziba zikaluba naano oyagala ogumye ku bbeere bbeere lyo olisiigako kalibanga ettutu ng'oliwagala ng'omusajja limufumita mu mutima nga wali kyasumulula ate bwe litandika okutunula wansi omusajja ajja kutya agambe nti maama ayagala kugenda mu kabuli nedda tetwagala byakabuli tukyalina okukola n'olwekyo obuto obukutamu embaawo wabyafaayo nnyo ate nga musobola omukolamu ssente mujja ku Proof Bio Research ekisenge 152 mugule ebyuma mutandika omugamula nga bwolaba bamwami Ssebunya Bassemusu Bamutangana n'abalala bangi nnyo abakamula butono betuyigiriza era ne tubawa n'akatale nga te naffe tumugula tumugula ojja kujja tumukuyigiriza engeri gye bamukamulamu ate jjukira nti n'Abayisirayiri bamukozesa nnyo okubanga bakizuula nti bw'omuteeka mu butaffaali obwa kookolo ate bukyuka ne bufuukamu obutaffaali bwa skeleton obutaffaali obwo obuzimba omuntu obukola skeleton yo oba amagumba gwo kitegeeza aziiza ne kookolo era Abayisirayiri bamukozesa nnyo bajegala nnyo gino emiti egyaffe ginansangwa gino egyawano naye kati mwe musimbye nnyo egyeri egyebweru naye kati ne butono bw'ofuna kalitunsi waliwo wa lemoni gwe tulina lemoni yava wano lemoni eucalyptus tulumwogerako akola n'amajaani yava Bunyolo n'olwekyo ebintu bye twetaaga okukola 2 ate jjukira nti takoma bukumi kutangira butaffaali mu mbeera ya butazimba era akomye obulumi abantu abalina omugongo gunnuma nina obulumi obutali bwanjawulo ajjawo kye bayita pain signal omuntu n'abanga abeera mulamu n'omuntu abadde omulwadde n'alikavaringa mangu nnyo kyova olaba nti bamukozesa n'okuuma obutaffaali nga kati kye bayita cryogenic preservation nga bano aba Uganda Virus Institute oba abantu bonna abakuuma enkwaso z'ente obuwuka obw'omutawaana bayiwako DMSO oba wood oil ono n'atangira obutaffaali buli obutakyukakyuka ne bwe babukuuma emyaka 5 oba ku 10 n'okusoba emyaka 10 n'okusoba nga babukumbidde mu bunyogovu obw'ekika ekyawaggulu -200 bakozesa liquid nitrogen muva ku 0 temperature ya ice ne mugenda minus buba bunyogovu bw'amaanyi nnyo niyo genda kulaba nga obunyogovu obwo tebukosezza butaffaali olwa butondo n'olwekyo tumwettanire okumukozesa abakyala tumwesiige nga tumutadde mu bizigo tumunywe tuleme okuyikayika ate abaami tumugatte ne kabuto k'empirivuma embaawo n'empirivuma nga byegasse abanga Messi na Ronaldo muba muwedde bebaziza nnyo okumpuliriza sigadde nga nze omukenkufu Nyanzi Julius abagamba nti omwavu si wakufa ng'obukuta bw'embaawo webuli.